Okunoonyereza kulaga nti newankubadde nga wabaddewo enjawulo ku muwendo gw'abaana ab'obuwala abafumbizibwa nga tebanneetuuka okuva ku bitundu 36 ku buli 100 okudda ku bitundu 33 ku buli 100, omuze guno gukyagendera ddala mu maaso naddala mu bitundu ebyesudde ebibuga. Kino okusinga kyesigamiziddwa ku bwavu obungi naddala mu byalo ekiviiriddeko abazadde okufumbiza abaana baabwe nga bato. Obwavu obuli mu maka nti even before COVID Uganda abasinga ddala bali mu rural areas babadde baavu nnyo era ebizibu bino tusinza olaba nga percentage eri 19 mu urban 24 mu rural areas. Kuno bagasseeko obutamanya mpozi n'obuwangwa obumu n'enzikiriza. Tuwulidde nti mulimu district ezimu nga bayita baana damage bw'omuwala afuna olubuto ne bamujja mu ssomero n'ateeyongerayo olaba nti beeyongera okulaba a series of violations ezigwenga mu maaso. Kati okusinziira kwa lipoota y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission, okufumbiza abaana abawala nga tebanneetuuka kweyongedde nnyo oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19. Nti ate abaali bafuna embuto mu COVID abasinga abataddayo ku ssomero baabafumbisa kati ate be bakyala ewaka. Okusinziira kwa lipoota eno, abaana bangi abaafuna embuto mu biseera ebyo bakakibwa okugenda mu bufumbo olw'ensonga ezitali zimu. Ensonga y'obutamanya n'obutabanyisibwa tewali amateeka agagoba bino ebintu. N'ate n'ekirala kye tugenza olaba nti economic hardships ezigenze mu maaso during COVID n'ebigenze mu maaso ebingi bireetedde nnyo pressure ku families. Okusinga ebikolwa bino bisinze kweyolekera mu bitundu okuli Busoga, Bukedia, Kalamojja, Sebeyi n'awalala. Mu numbers za child marriage mu Uganda 45% kwezo namba zifudde Busoga na Bukedia ate nga ddala abasingira ddala okuba abato myaka 10 paka myaka 14. Bagamba nti n'omuze gw'okukekejjula abaana abawala mu mbugo gukyagenda mu maaso nagwo gusindikiriza abaana bano okufuna embuto. Bano abakiyita nti kya buwangwa basooke bamanye nti obuwangwa obukontana n'ekitiibwa ky'omuntu, obuwangwa obukontana n'eddembe ly'obuntu, obuwangwa bwe butyo tetukyabwetaaga. Kati bano bagamba wakyaliwo omuwaatwa munene okusomesa abantu obulabo buli mu kufumbiza abaana abatannaba kwetuuka. I think we need to intensify our advocacy that the political will that is being shown through these policies and laws should be commensurate with the resource allocation. Kati bagala gavumenti eyongere ku nkola eziziyiza abo abatandise okwegatta obutafuna mbuto nga tebanneetuuka. Community stigmatizes young girls who seek contraception to prevent pregnancy because contraception is supposed to be used in marriage. Then young girls also shun visiting health facilities. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.